Jatango moya tuse yewabera wenjawulo Jatango moya tuse yewabera wenjawulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Saints of Baraba, OMUMBEJJA wa YESU, lift up your faith altar. Mukama feyebaziwe mwasibe mutya era mwasibe mutya kansubira no fenna mukama tukulya bulungi nage ekitiibwa n'ettendo ekiddiza mukama kubanga nkumye ate namwe yonna abakuuma siramanyi sirwa buyinza naye lwekisa tugulumiza mukama tutwalenga akadde akebaza mukama okutukuumanga tutwalenga akadde mukama osiima ne bw'oba oyita mu mbeera nga yakunyigirizibwa ne bw'oba osinda okufa obufi twala akadde akamwebaza nti weebala okunzikeesa nate olunaku olwaleero. Yes. Amanya kagenza OMUMBEJJA wa YESU NKSM oyinza okwebuuza onani. Yes, onyenza OMUMBEJJA wa YESU NKSM ngajaniriza abapya mukwana bakatwegattako mbewo mbeekedde n'obwembeefu mikwano nsaba n'obwembeefu olaba obubaka buno bw'osanzeko oliking commenting oluvannyuma olyeko subscribing ofune n'akatebe ako ku mwanjo era okafuna otya okonawo ku notification bell nekuleetera akadde obudde busatu n'olondako akasooka n'okakona mu tapu kitegeeza buli wenaateekayo ojja kuba ofuna obubaka obwo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kubanga yagamba abali babiri abasatu ali bamasekati gaffe kitegeeza bonna negattangako mu buli kadde. Yes, tugenda kubaawo n'enjawulo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Olunaku olwaleero lwaba nkuba kyeyo lwa Friday. Yes, nkuba kyeyo wonna gy'oli seeyalingirako munno tolemera kigambo tolemera ssaala. Haleluya. Ye weerezaako munno gw'olina ajje tuyimirire wamu naye tuba n'embeera olumu ze tuyitamu naye nga tetuba twagala zigamba mikwano gyaffe tuba tetwagala zigamba buli omu naye ate nga bwe nnayimirira mu ssaala eno nja kwatula eri mukama buli kyonna kuba wajja kuba tewali agenda kunsunga wajja kuba tewali agenda kumpulira wajja kuba tewali agenda kukola ki oba otegeera embeera eyo gye nkunyonyola so weerezaako munno mukama ajja kukola obulungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, kashikawula omwoyo omutukuvu omwoyo wa mukama taata tukwaniriza mukwano tukwaniriza omusumba omulungi munze nganze OMUMBEJJA wa YESU siina kyensobola wadde n'ekimu naye bw'ojja n'otuula munze mukama ojja kunkozesa ebyo byemba simanyi kukola naaza akamwa kange leka nvemu ebigambo ebiwooma ebivaamu ebigambo ebyo byotekese ku kamwa kange ndikazindaalo buzindaalo ayi omwoyo wa mukama nkozesa nvemu ebyo byoyagala njogere mu linnya lya Yesu Kristo wamu mukwano taata n'oyo gwogenda okuwulira ekigambo kino leka kitukolemu omulimu leka kitusumulule leka kitunaazeeko kyonna kyonna kyetubadde kyetutambula nakyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata tusaasire onaaze wonna tutambula obubi kuba tukimanyi totuula wali kibi era ekigambo kyo tekisobola tuula wali kibi tunaaze n'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu weebala omwoyo omutukuvu weebala omusumba omulungi mwoyo wa mukama taata kulembera taata. Yes, haleluya. Tugenda kusoma mu kitabo kyaffe ekiyitibwa Abafiripi essula esooka tugenda soma olunyiriri lwa 6. So bikula bayibuli oli ku mirimu gya mukama wo okay kiwandiike mu mutwe bw'oba ogenda okwebaka kisome bw'oba ofunyemu akadde akawumula kisome bw'oba oliko wootudde osobola n'obikwata obukwasi mu mutwe nga wabisomyeko ekiro ne bikulwanirira ne biba nga bikuvugira mu matuugo ne biba nga bikutambuliramu w'onoowulira ekigambo ekyo ne kikukolamu omulimu kitegeeza n'okitereka mu mutwe gwo buli w'onoobeera ng'oyagala okukyusaamu okudda eno ogenda kulaba nga waliwo ki enjawulo ogenda kulaba nga ekigambo ekyo kikuwulugumira mu matu. Haleluya. So ekigambo kyaffe kigamba bwe kiti olunya lw'omukaga ne lugamba nti nga ntegedde ddala kino ng'oyo eyatandika omulimu omulungi mu mmwe aligutuukiriza okutuusa ku lunaku olwa Yesu Kristo. Nkuba kyeyo gula amatuugo olunaku olwaleero owulire ekigambo kino ng'oyo mukama waffe eno bayibuli sinze nagiwandiika eyatandika omulimu omulungi mu ffe agenda gutuukiriza
oli mu nnyumba wooli, omulenzi oli mu kampuni gy'olimu, okola okusasulwa kugaana olumu, okola ne bakusala wayonoonye kino wakoze kiri, naye nga yatandika omulimu omulungi muffe, mummwe muffe, teekawo munze. Haleluya. Sorry. Ng'eyatandika omulimu omulungi munze, nze omumbejja wa Yesu, teekawo erinnya lyo, teekawo erinnya ly'omwana wo, teekawo ki, agenda gutuukiriza. Muganda wange agenda tuukiriza ekyo kye yasuubiza. Ye Katonda atalimba, era ekigambo kye tekirimba. Bw'aba tugambye nti agenda yatandika, nga ntegedde ddala kino, ng'oyo yatandika omulimu omulungi mummwe ali gutuukiriza okutuusa ku lunaku olwa Kristo, olwa Yesu Kristo. Kitegeeza Mukama bw'aba yakutegekera n'olinnya ennyonyi n'otambula n'ojja wano w'oli, nkuba kyeyo yonna gy'oli, sisosola nti oba ono oba oli. Ate muve ne mu ebyo eby'okusosola essaala nti eno essaala ya mulokole. Katonda waffe ye Katonda w'abalina omubiri bonna, tagoba muntu. Oba oli Muyisiraamu, oba oli mu Seventh Day, oba oli mu ki, ekigambo kye kisigala weewaawo. Leka ekigambo kye tukiwulire tukitambuliremu. Muganda wange, oyinza okuba obadde oweddemu essuubi, byokola olaba tebitambula, naye nga wava gy'ovudde, ng'ovudde mu nsi yo ozze mu nsi endala, ng'oyina by'okimyeyo eyabitandika mu ggwe, eyakusitula n'ova mu nsi gye wava okutuuka mw'oli essaawa eno, agenda kukola omulimu omulungi mu ggwe. Agenda kukolamu omulimu omulungi ddiya wange. Si mutasosodde nti oba mwami oba mukyala. Abaana ab'obulenzi ebiseera ebimu tuggwaamu amaanyi n'ogamba kantuule, lwaki nze kino, abakyala kamawo naakuvuma n'owulira ng'osesebbusa omutwe, n'owulira ng'ogweddemu amaanyi, ne weebuuza ekyokukola nga tokiraba. Ekiddukiro kiri eki? Ye Katonda waffe eyakuleeta mu nju mw'oli, eyakuleeta mu maka mw'oli, ayina okutuukiriza ekyo kye yakuleeteramu. Mishoni eyo gye yakuleeteramu oyina ogimaliriza mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. So nkuba kyeyo wenna, obadde oyina embeera gy'olaba ng'otuuka ekiseera n'onafuwa mu ggwe, ng'otuuka ekiseera n'owulira nga tokyasobola, ng'oyagala kuwanika. Dearest, sooka weebuuze nti omulimu ogwandeeta mu kifo kino ngutuukiriza nti nedda. Kowoola Mukama, mugambe bw'oba ggwe wandeeta mu kifo kino n'otandika omulimu omulungi mu nze. Saayina magezi galinnya nnyonyi, saayina magezi gatambula kuva mu nsi yange, wadde oli Kenya, wadde oli luddawa nga tewalinnyawo nnyonyi, naye ng'omanye ensi gy'olimu siiyo. Mukama agenda kutuukiriza ekyo kyakuleesa mu nsi eyo. Agenda tuukiriza omulimu we, ate tagenda tuleka. Abaluganda, tulekeraawo okweragulirako ebintu ebikyamu, tulekeraawo okwogera nti tugenda kufiira mu nsi ze tutali zaffe, wabula tukkirize nti eyatuleeta agenda tuzaayo. Kijja tumala, kijja tuwanguzisa, twejjemu okutya. Nkuba kyeyo tutya, tulaba embeera ne tukankana. Tuli baana b'abantu kituufu, tusobola okukankana, naye tubeere n'obwesigwe mu Katonda eyatandika omulimu omulungi mu ffe, agenda gumaliriza okutuuka nga Yesu Kristo akomyewo, tujja kuwangula. Mbaagala nnyo, teekateeka emmeeme eyo, wulira ng'ogifuka ewa Mukama mu ekyo ky'oyitamu kyennyini. Mugambe Mukama, sinnatuuka ku ekyo kye nakima mu nsi eno gye ndimu, sinnatuuka ku ekyo kibadde kyanzijja ekiruubirirwa kyange ekyandeeta wano, sinnakituukako. Naye olwaleero Mukama, nkwegayirira taata, nkwegayirira omusumba omulungi, nkomaako leka omulimu gwange gutuukirire. Ye kyokka kye tugenda okukoowulira Mukama, buli nkuba kyeyo gy'oli.
kyeyalingira ku munno akumpera omukisa Yesu. Ndi wano Mukama, ndi wano mukwano, ndi wano muyite, ndi wano Mukama, ndi wano omwoyo gwange guwone. Ompanguze Tata, mpanguza omulungi ebinumba. Ompanguze Mukama, mpanguza omwoyo gwange guwone. Mubankuba kyeyo Mukama, tukwetaaga. Tata tukwetaaga, omulungi tukwetaaga, jangu kataga Mukama nkwetaaga, omwoyo gwange guwone, omwoyo gwange guwone, omwoyo gwange guwone. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu, tukwaniriza tati wange, tukwaniriza omusumba omulungi, twala ekitiibwa, twala amatendo, gulumizibwa, tenderezebwa. Oli Katonda ow'ebiro n'ebiseera, oli Katonda ayogera ekigambo kyo n'ekiba weewaawo ddadi wange. Ani yandyogedde n'emmeeme zaffe, ani yandyogedde ne bankuba kyeyo, ani yandyogedde n'abo ababadde bapulaninga okwetuga, ani yandyogedde n'abo Mukama Taata ababadde beekyaye. Ayi Katonda omulamu ssebo, nzija mu maaso g'omukwano gwange nga nkwebaza ku lw'ekirabo eky'obulamu, nkwebaza ku lw'ezzadde lyaffe ly'okuumye, nkwebaza ku lw'abaami baffe b'okuumye, nkwebaza ku lw'abakyala bonna b'okuumye, nkwebaza ku lw'abazadde b'okuumye. Weebala omutukuvu w'abatukuvu ddadi, weebale gwe se batukuumira amawanga, awatali maama, awatali taata. Yes, nyinza okuba sibayina mu nsi, naye awatali wa mukwana amanyi, awatali muntu yenna Mukama n'atukuuma Mukama, n'ofuuka ddadi, n'ofuuka mame, n'ofuuka byonna. Weebale Yesu, weebale olw'omukwano gwo Taata. Tugira ne tunyumyako ng'onoonya gw'onyumya naye tomulaba, n'olaba nga ye gwe wekkaaliwo. Weebale olw'omukwano gwo, weebale olw'okutwagala Mukama, nga bankuba kyeyo Mukama. Taani yandyagadde ffe Mukama, Taata abatafaanana bwe tuti Mukama, Taata abatunulanga bwe twagala, abambalanga bwe twagala. Taata weebale mukwano gwange ssebo, nkwebaza ku lw'omukyala oyo Mukama Taata abadde mu nnyumba ebbanga nga mulwadde naye ate ng'akola. Weebale olw'ekisa ekyo ky'ogabirira. Nkwebaza ku lw'abo Mukama Taata abakola naye nga n'okuwummula awummulira essaawa 3 ku 4 naye agamaanyi ani agamuwa. Wootali gwe Katonda omulamu. Weebale Yesu. Nkwebaza Mukama Taata ku lw'abo Mukama Taata abatulugunyizibwa, abatafuna na kyakulya naye n'obakuumira mu kifo ekyo ebbanga lyonna lye bamazeewo. Weebale Yesu. Weebale omutukuvu w'abatukuvu. Nkwebaza ku lw'abo abatwalibwa ne ku bitanda naye Mukama Taata ne bakomawo nga balamu. Weebale olw'obukuumi obwo Mukama Taata. Tujja mu maaso go Mukama nga tukwebaza ku lw'emirimu gyaffe nga bankuba kyeyo Mukama. Otutaasa obubenje obw'enkya n'eggulo. Mukwano gwange oyinza okuba obeera mu nnyumba naye ng'olina abaana b'okuuma. Bimeka bameka Mukama abo bakozeseza, bameka obubenje bumeka abaana abo bwe bawonye n'otaasibwa. Mwebaze mugambe, nkwebaza Mukama olw'emirimu gyange, nkwebaza Mukama nti ombeereddewo, nkwebaza Mukama ku lw'ekyo kyenfunye ku kyeyo gye ndi. Newankubadde mukwano gwange oba olaba olina by'otannatuukako naye ate olina by'ofunye, olina by'ofunye. Wulira nga weebaza Mukama, mugambe Taata nkusiima, weebale olw'ekyo ky'onkoledde. Sigwanidde nakusinza linnya lyo, sigwanidde nakwogera linnya lyo, kubanga ndi mwono nnyo, mbadde neemulugunya
nga simanyi nti byonkolera Mukama Taata ng'ebinkolebwa simanyi najje biva Mukama naye olw'ekisa kyo Mukama nsaasira nkomyewo gy'eri osansire naaza n'omusaayi gwo Mukama Taata nga bankuba kyeyo tujja gy'oli tusaasira olw'okwemulugunya tusaasira olw'entondo empuutu amalala sukuti byonna biri mufe Mukama obubbi batuma ebyokulya ne tubitoola nga tesibyamu Katonda mukwano Yesu tusaasire wulira nga weenenya ku lw'ebyo byonna by'okola mugambe Taata naaza n'omusaayi gwe tondeka nga bw'osaze kabirira Mukama omugambe tondeka mu kibi kyembadde ntambuliramu bwe kiba kyekibadde kyensiba Mukama okubotola bwe kiba kyekibadde kinnemesa Mukama okugenda gyembadde ndaga bwe kiba kyekibadde kindeetera entalo wakati wange ne bakama bange olwaleero kinaazeeko nsala endinze byonna ebyange. Oh, I surrender, Lord. I surrender, Lord. I surrender, Lord. I surrender to you. Mugambe Taata byonna biwaayo gy'oli. Biwaayo gy'oli Taata obinaazeeko Mukama byonna ebibadde bindeetera okuva mu kisa kyo ebinnemesa okukuweereza ebinnemesa okubikula ku kitabo Mukama essimu zitufuukira essimu ne zituwamba ne tutafunayo kaddeko kitange olwaleero tusaasire tunaaze n'omusaayi guno olumu ne giba emirimu nga mingi ne tutafunayo kaddeko kitange naye olwaleero tukomyewo gy'oli tunaaze n'omusaayi gwe tukubire ekkubo mukwano tunaaze tutukuzibwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Taata tusaasire ku lwabo bwe tutasonyiwa bakama baffe ne bwe batukola ensobi Mukama zisigala ku mitima leka otwerabize ekibi Mukama leka otwerabize byonna bye batukoze Mukama naaze okuva ku lw'ezingero oluviiri lwaffe paka ku ntobo z'ebigere byaffe weebala omusumba omulungi weebala nti otusaasidde era n'otusonyiwa Mukama akaseera kano Taata twekweka wansi w'endagaano y'omusaayi gwo ng'ekibi ne bwe kijja kifaanana kitya Mukama kyetusanga tunyweredde ku butukuvu n'obutuukirivu aye Katonda wange ssebo mpita omuliro gw'eggulu ogutwetooloola obutatuganya kudda mu kibi omubi amanyi okuketta n'alaba oba twokya oba tunyoboka n'asobola okuleeta banne n'ayingira naye olwaleero Mukama Taata omuliro gwo gutulwetooloola bugise kinoomu Taata tuyita malayika alumiriza ekibi okutuulamu ffe Mukama ekyo kyonna ekyanditulemesezza Mukama okyandituzizanga emabega Mukama ekibi tukikooye tukooye ebibadde bitufugiramu olwaleero tunaaze n'omusaayi gwo Taata naaze empitambi yonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu webale omusumba omulungi webale kabaka wabakabaka webale nti okikoze Taata tujja maaso go nga tusooka okwewonga gy'oli nga bankuba kyeyo Taata tuli bangi Taata tuli mu nsi ez'enjawulo Taata tuli mu bifo eby'enjawulo Taata tuli wenna we tuli Mukama naye Taata ye gwamanyi buli omu waali n'ali mu ssokolo gy'ali Mukama naye muyi musajja oli kitange n'oyo yenna Mukama Taata kabaka wabakabaka abadde ali mu mbeera yonna gy'alimu Mukama n'oyo yenna Mukama Taata yegwe wagamba Taata kabaka wabakabaka yegwe Katonda w'abalina omubiri bonna waliwo ekiyinza okukulema ekigambo kyo kitugambye Taata nekitugamba nti nno ssebo wange nti odituukiriza omulimu gwe wategeka muffe Mukama olw'abankuba kyeyo tukoowoola mukwano gwange buli omu waale mukwano gwange abamu balwadde Mukama abamu Mukama basibe bali mu deportation abalala Mukama Taata bali ku bitanda naye tewali ajjanjaba Taata abalala Mukama Taata kabaka wabakabaka bapulaningi bwakola mu bizitaani byonna byategese Mukama naye Taata yegwe Katonda tenkwe z'abagerengetanya Taata nga nnye musaba olinkuba kyeyo omulwadde Mukama Taata golola omukono ogw'essebo wange abalala emigongo giruma Mukama abalala ebifuba biruma naye yegwe Katonda asobola weka yegwe Katonda asobola okuyimirira Taata bayina okukola bava mu nsi yaabwe Mukama nga bazze okunoonya ekigulira amagala ediba
yemerera ku lw'obulumi olwo bwayitamu Mukama muwonye. Nkuyita ku lw'omukyalo oyo omulwadde, nkuyita ku lw'omwami oyo omulwadde Mukama. Abamu baata bali mu bitanda baafuna za akisidenti mu nsi etali yaabwe Mukama, nga teri yajjanjaba. Taata bavunze, yemerera ku lwankuba kyeyo Taata. Essuubi liri mu ggwe Mukama. Abalala Mukama Taata bakadama Mukama. Taata bali mu ndwaliro basuulibweyo, teryadduukirira. Betumanyiko be batono. Ne Mukama golola omukono gwo, gwe Katonda w'ekyamagero akolera mu kaseera ak'oluvannyuma takeererwa. Okolera mu sekendi mu lutemya lwa Yesu Mukama Taata ng'ekyetaagisibwa kikoleddwa Mukama. Taata teekawo ekkubo ku oyo omulwadde ayeyagongobala Mukama Taata, eyasanyalala Mukama. Komyawo amaanyi yo, komyawo omunyweze mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata nyemusaba Mukama Taata kabaka w'abakabaka abatalina kukanya n'abakama baabwe nga bamu bakuoye ku lw'omukyala naamwe akwetaaga. Lumu bunafu lwafunye Mukama, ayagala kusoolawo na mulimu gwe Mukama. Taata ku lw'omukyala oyo eyeekyaye, ku lw'abo abakola ng'obulogoyi Mukama, wini akwetaaga Mukama. Taata yemerera ku lw'abaana bo Mukama. Yemerera bangi besimanyi Taata, bangi besimanyi na gye bali Mukama, naye gwe Katonda amanyi buli muntu Mukama. Taata tuli mu kifaananyi ekyo, watutonda mu kifaananyi kyo, mukwanonoonya. Yemerera ku lw'oyakukoowoola bangi abali mu busibe Mukama, nga basibiddwa mu mayumba, enteekateeka ze bategeka zonna Mukama. Abalala balumbi babaleetedde misota Mukama, abalala balina bisitaani mu njo Mukama, emijini Mukama. Taata yemerera ku lwankuba kyeyo Mukama. Mwambaza amaanyi go Mukama, mwambaza entiisa yo ssebo, nga n'omubi ne bwakola atya Mukama asanga yanywera ku lwazi Yesu. Buli nkuba kyeyo Mukama muyemereza ku lwazi Yesu. Nyweza Taata, munyweze ssebo, ng'ekibitafaanana kitya ne bwe kijja tekimuyuuza Mukama. Eriyo abatasasulwa Mukama nga bakoze emyaka n'emyaka, baganye okuteebwa, balema mayumba bamazeeko kontrakiti zaabwe. Yemerera Taata, yegwe ansa, gwe wasuubiza n'ogamba nti nno okukola okola naye bakusasule nga n'entuuyo zo tezinnakala Mukama. Ezaffe zikala ne tusangula, ne tuddamu ne tutuyana, ne tusangula, ne tuddamu ne tukala, ne tusanguyana. Naye Mukama Taata leka tusasulwe mu budde. Abamu Mukama Taata zibbibwa nga bamaze ozibawa Mukama. Sente yaffe gitekeke ntisaayo, abalala tuzisindika zibulira makubo. Gwosindika ku zirongo namba, gwosindika ku ziki Mukama. Sente yankuba kyeyoleka ebeemu valyo. Eggwanga lyaffe Mukama Taata lifuula ensonga. Taata twetaaga gwe, nga bankuba kyeyo twetaaga gwe. Yegwe Katonda wa ansa. Taata eggwanga lyaffe tuli musajja oli, lifuula ensonga Mukama, lifuula ery'amaanyi. Abakulembeze Mukama, buli ssekinomu abaweereza ba Mukama tubaleeta mu maaso go Mukama. Taata nyemusa mukwano gwange, buli ssekinomu waali, emyoyo egibadde gimulumbagana, egibadde gimuleetera okunafuwa mu ye, olwaleero tujje kumako omuliro egiva ku bika byaffe nti tetwatambula, tetulina linnya nnyonyi. Olwaleero tubikumako omuliro. Sitaani tolina buyinza ku mwana wa Katonda. Olwaleero tweyambula endagaano zo zonna ze wabadde watukola naffe, ebyo byonna bye twaliira mu mmere Mukama, nga tuzze mu mawanga gye tuli Mukama. Ebyo byonna bibadde bitutegekerwa Mukama. Tusindika enjuki ez'eggulu okutabulatabula buli lunkwere lw'omulamu Sitaani yabadde ategeka, okutabulatabula buli mukwano gyonna egibadde gitegekebbwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale omusumba omulungi, weebale kabaka w'abakabaka nti n'okikoze Taata. Taata nyemusa buli sekino wali mukwano Yesu abadde omulwadde awone Mukama, abadde amalako kontrakiti nga tafulumizibwa Mukama, ekiseera we kituuka afulume mu linnya lya Yesu. Abadde Mukama Taata nga awambiddwa agenda kukolebwako ogw'obuliisa maanyi Mukama. Taata yimirira ku luuyi lwe Mukama. Abadde Mukama Taata mukomera Mukama. Taata leka awone, abeetaaga okudda waka badizibweyo, abeetaaga salary increment efunibwe mu linnya lya Yesu
Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tukwebaza Mukama kubanga bwe tukusaba owulira. Weebala omutukuvu w'abatukuvu, weebala omusumba omulungi. Essala yaffe tugiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Leka ewunye evvumbe gy'oli Mukama, leka ogisiime Taata. Taata tokolanga bwe twagala wabula okwagala kwo Mukama. Naye Taata tugaana emyoyo gy'okukeerewa, emyoyo gyaddire Mukama Taata, ezo tujje kumako omuliro. Pulaani zaffe omubi gy'abadde yaziteeka, leka tutuukirize ekyo Mukama Taata, omulimu gwe gwakola mu ffe, okutujja ewaffe okutulinnyisa ennyonyi Mukama, ng'olina ensonga lwaki tuli mu mawanga gano. Leka ekyo kye twakimayo nga jjajjaffe Ibulayimu Mukama yatuuka okuddayo Mukama Taata, nga buli kyonna ekyamusuubizibwa kyamuweebwa. Naffe leka tufune ebyo ebugagga bwaffe obuli mu zino ensi, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Webale Yesu, webale omutukuvu w'abatukuvu, tulonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Tuyita omuliro gw'eggulu okutwetooloola, ng'omubi ne bw'atulengera obulengezi Mukama nga tasobola na kutuwunyiriza kawoowo, mu linnya lya Yesu Kristo. Leka twake mufu omuliro ogutazikira, leka twake mu baana baffe Mukama Taata, tubayimuusa gy'oli, bawe feva, bawe omwoyo w'amagezi, bambaze omwanyigo Mukama Taata. Naffe abazadde tusaba feva, tusaba amagezi agakola ebyo bye weetaaga, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda. Webale Yesu, webale Kabaka wa bakabaka, webale omusumba omulungi. Taata tujja gy'oli watugamba mujjanga gyendi musabe nga webuti. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya leero, tusonyiwa okwonoona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatonoona, totutwala mu kemebwa n'ekituuko ly'omubi, kubanga obwakabaka n'ekitiibwa byonna bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Taata obwakabaka obutambulire ku buli nkuba kyeyo gy'ali, obwakabaka obutambulire ku mwana wa nkuba kyeyo, obwakabaka obutambulire ku ssente, obwakabaka obutambulire ku ggwanga lyaffe, obwakabaka obutambulire ku bulamu bwaffe. Taata omwoyo wa Mukama otuwe ekisa nate ekinywera mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Abo bonna Mukama Taata ababadde tebalina mirimu Mukama, abali ku zi woofiisi, omwoyo wa Mukama obwakabaka buleka butambule nga bukube kuba awatali kkubo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa kimu eky'omwoyo omutuukirivu eri naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwawo. Amina. Webale omwoyo omutukuvu, webale nti okikoze. Haleluya. Yes, abooluganda twebaza Mukama ku lw'akaseera kano kyeyalingirako munno, muweerezeeko, tosigaza wekka omupya. Kusaba n'obwembeefu teweerabira kusubscribinga. Mukama ajja kunkolola obulungi. Nsigadde nze omumbejja wa Yesu NKSM ku lw'obuweereza. Omumbejja wa Yesu, lift up your faith. Mbaagala nnyo ne Mukama yasinga okubaagala. Mbaagaliza olunaku olulungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Shalom, shalom, shalom. Mpologoma ya Yuda fuga, Yesu Tata fuga. Jesus reign, Jesus reign.